أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن الله مع الجماعة فمن شد شد في النار. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ngatumtendeleza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu rabbul izza atuwadde obulamu atujje gyatujje nga tegabadde maanyi gaffe, nga tekubadde kwagala kwaffe, nga tegubadde busobozi bwaffe, naye Allah subhanahu wa ta'ala wakuzuukusanga ng'oli mulamu alina ensonga lwaki. Era Allah jalla jalaluhu bwe yali atugamba mu kumwogerako yatugamba fadhkuruni adhkurukum, munjogereko nange njogereko, yani munjogereko mbasiime, washkuruni wala takfur, munneebaze temunjeera. Walillahi alhamdu, tuteekeddwa okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byonna byatuwadde. الموضوع اليوم أو الدرس اليوم توفيق في واليرو tugenda kutambulira ku aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba lakini huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahad. Twakiriza Allah jalla jalaluhu ne tutamusuubiza mugatikako kintu kirala kyonna, naye bukedde ku makya abantu bagatise ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ebirala, naye nga omuntu bw'omubuuza ebyo byokola mukamawo Allah jalla jalaluhu yabikugamba ddi, tasobola kubanga akunnyonnyola. Okugatika ku Allah subhanahu wa ta'ala kiringa olaba engeri omukulembeze yenna bw'atayagala muntu mulala yenna kumugatikako mukulembeze mulala, ng'ayagala beera yekka ne Allah jalla jalaluhu wabbuba tayagala nnyo muntu kumugatikako. Naye ate Allah akuwadde obulamu, akuwadde buli kimu kyonna ala kulli haal situgaanye, naye kweri okumusasula omusasudde omusasula kumugatikako. Bwetula naawe wansi awo webalebalemu, bw'obanga olina ewaka omukyala nabga nti ninaawo munno omulala gwe nafunye, bw'oba musajja kweri kiyinza okuyisa obulungi, oba gwe omukyala nebaga nti ninaawo omusajja yenna gwe nakugatiseko, kiyinza okuyisa obulungi, naye Allah jalla jalaluhu waatyo wabuba. So tukimanye nti okugatika ku Allah subhanahu wa ta'ala tekivudde kati, naye ku mirembe giri egyatusookawo bakhulafa urashidini abasooka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye bamukola byali bingi, naye ebyo byonna yagenda obiyitamu nga amaze kugumiikiriza. Naye basiraamu njagala bategeeza ebigambo bino mubitegeere.
nti gwe bw'obanga oli wano ng'osaala esswala ttaano naye nga olina byogattika ku mukama wo Allah jalla jalaaluhu, kimanye byosaala byonna bifa. Okugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba yekennyini yatugamba n'atugamba nti omuntu kunaku lwa yawmul qiyama ajja kujja nga yakola amazambi mangi, naye ajja kutunulamu agasinga gonna agenda kusonyiwa. Naye hatta shirku, okugattika ku Allah, nga Allah akuwadde ensimbi, naye ng'ensimbi zakuwadde mu kifo ky'okusala hakiika z'abaana, mu kifo ky'okwebaza Allah byakuwadde osalira Mandwa, mu kifo ky'okwebaza Allah nti nkwebaza kino ky'onkoledde kyange, nkwebaza Allah byonna by'okoze obinkoledde, walillahi alhamdu. Naye ate mu kifo ky'okumusasula, omusasulamu kugenda mu masabo, omusasulamu kugenda mu ndagu, omusasulamu kugenda mu bintu ebitali mu by'ekisiraamu. Naye ebigambo bino bw'obyogera ennyo ky'obola n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'wa bwe yagaana mu kibuga Makka, ne bamukuba ne bakola ki, n'atambula n'agenda e Madiina. Bwe yadda yatuuka e Madiina n'agaana nedda mu Makka wano waliwo abasajja Abu Jahal, abasajja abeetaagira ddala okukolako da'wa. N'agaana nedda leka nzireyo, kubanga okumukuba bamukuba ne bamuboola ne bakola buli kimu. Naye ensonga webanga ya Busiraamu tosookanga kufuna kiri nti bagenda kunnyiigira, nedda. Wekiba kituufu kyogere. Naye buli w'osirika omuntu n'abeera awo ng'akimanyi nti oyo waffe tagenda tugambako, wallahi abantu bagenda tandika okugerera. Naye abantu bategeeza anyiga akunyigire, akwagala akwagale, naye kasoyogera haqq, kasoyogera mazima. Abasiraamu okugattika ku Allah n'ekintu ekirala, olaba Luqman yagamba mutabani we n'amugamba ya bunayya wa huwa ya'idduhu la tushriku billahi shay'an, yamugamba nti mutabani wange tugattikanga ku Allah n'ekintu ekirala, tugattikanga ku Allah kubanga ebyali bigenda okuddirira yali abimanyi. Okugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, weeterezanga musiraamu embeera bwebeegaanyi. Yatugamba yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab, agabirira awatali kubala. Ate n'atugamba nti kasita oba mugumiikiriza, yatugamba law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi, yatugamba singa twali twesigamira Allah ne tumanya nti yagaba, ne tumanya nti yatta, ne tumanya nti yaba obulamu, yatugamba razaqakumullah, Allah yali badde atugabira riziki kama yarzuqu tayyir, nga bwagabira ekinyonyi. Ekinyonyi kibeera ku makyanga mwana tukiyala, ne kiva mu kisu mu kiyumba kyakyo, ne kigenda gye kigenze yonna, ne kikomawo n'emmere, ate nga n'emmere endala kireeteddeko ebyana byakyo. Naye kigenda kiyala, kigenda okudda nga Allah subhanahu wa ta'ala akigabiridde. Naffe basiraamu bategeeza nti ensonga yonna bwejjanga ogumiikirizanga n'ensi gye tulimu tugiyita mbuyisi ffenna. Tokolanga kaweefube yenna bw'oyagala kugatta ku Allah n'ogamba ensimbi zigaanye naye leka ŋŋendeko eno, ŋŋendeko mu ssabo. La, ensimbi bwe zigaana musabe Allah abeera awo waggulu, abantu nga beebase, n'abuuza man sa'alani, ani ansaba muwe. Naye ng'afa basigadde tuli mu kufuluuta, basigadde tuli mu byaffe. Naye oluveeyo n'ofubutuka n'ogamba kati omuntu ono ndowooza okumanya abantu abashiriku babinyo. Wallahi Allah akuwadde ensimbi, Allah akuwadde buli kimu, naye kale mwebaze. Naye n'oleeta ebintu mu bannammwe ne mutandika okuloga bannammwe, naye nga wallahi kyologa naawe kirala. Basiraamu ensi eno akaseera kampi, akaseera kadde duniya eno si kawanvu. Obudde obusinga bwonna tugenda kumalawo wansi mu kabuli. Naye buno obudde bwe tulimu budde bumpi nnyo, budde bumpi. Weeterezanga musiraamu okimanya nti Allah byonna ebisigadde byagaba. Ensonga ey'okubiri,
basiraamu ennyimba tezikirizibwa mu busiraamu. Ebigambo bino okubyogera oteekeddwa kubanga mu nsi muno tolina kyokola kiwiguya anyiiganyiige naye kasooba mumbulidde amazima. Ekigambo ekiyitibwa aghani ennyimba tezisiza mu busiraamu. Naye kufa abatudde wano ani akola omukolo nga tataddeeko bidongaani? Ani akola omukolo? Sheikh omu mumanyi omu ayitibwa Zayid bun Walid, naye mu bigambo bye yagamba nti iyyakum wal aghani, yagamba nti mbeewaze ennyimba fa innahu yanqusu lhaya, yagamba nti ennyimba zikendeeza ensonyi. Omuntu ayinza okubeera mu kkanzu ng'ajambadde naye n'ayita wonna wonna kwe batadde ekizindaalo ekiwoggana naye ogenda okulaba nga naye atandise mpola okukola kinyeenya omutwe. Bwe tudda ku mikolo gino egyaffe emisiraamu gye mwafuula nti kati misiraamu naye nga tegibanko misiraamu, omuntu n'oshopinga n'okola budget ya miliyoni 5 naye ng'ensimbi za imaamu gwe wayise, ensimbi za sekatwale, ensimbi za disikaadi nga teziriiwo, naye nga dijje wamaze dde okola ki okumugyamu, naye nga wamugyemu dda nga n'okubanja tabanja ali ku zero balance. Naye abalimu baffe n'atuka ku mukolo okumanya mujerega, wallahi mujerega nogamba omwogezi nti okimanyi olisenga tumumanyi bwanaatandisa okwogera alina olugezigezi mungi. Tubadde tukusaba eddakiika ziba 5 bw'asuuse 5 ngambe nti seeka wano ebiseera biweddeyo, naye ng'ono gwe wayise ye yabadde mu bintu by'okuwoowa n'ensimbi wesuka ku tusaawa ey'ebbaasa nogaseeko omaze okulya nti ye mashallah tujja kuba tutulabagana, naye nga abakulembeze temubawadde bitiibwa. Naye ne muleeta abayimbi akakadde kalamba najja ku mukolo n'akwata akazindaalo yeetoolamu katuni naye nadde naye ekyanga alhamdulillah olinaagenda ninga ensimbi zazifunye. N'emikolo gy'abasiraamu wallahi emikolo egiriko ebidongo sijja mu busiraamu. Era bw'oba okolanga omukolo omusiraamu tekwetaaga nnyo bantu simanyi neteeki kati ate abamu ennaku zino bagenda mu bbanga naakangenda efuna emiliyoni 3 njagala kukola embaga ku kyalo n'abantu abasigadde baneewuunye, naye n'ogenda mu bbanka n'ojjayo looni olumala okuzijjayo ne batandika embaga ya musana ati kati bangwanje enyumba bagitwala. Naye nga ki omukolo omusiraamu ekikulu abajulizi we bali, imaamu agenda okubawoowaali bantu batono 67 alhamdulillah kiwedde mugende demwe ne mukunga abantu ne batandika kyemubamanya nti buli muntu ajja ku mukolo gwo si nti abazze kusanyuka, abamu baba bazze kusunga ng'afuna kyagenda kwogera mu bantu oluvannyuma lw'omukolo. Naye kyeyagala okubategeeza abasiraamu kiri ekintu kimu nti tuteekeddwa okuwa abakulembeze baffe ebitiibwa ensonga eyo nkulu. N'ensonga y'ennyimba yo basiraamu, ennyimba si za mu busiraamu, ennyimba zo si za mu busiraamu, ekyo mukimanye. Faman shaa falyu'min, wanaayagala akkirize, faman shaa falyakfur, atayagala aleke. Naye ensonga ogituusiza mu basiraamu. Naye kaakati mu mwaka gaffe bwejja okuba akafaananyi mu bantu bwe bw'obonaaba ovuddewo musingi ki gwolekedde abantu, era musingi ki gwe bagenda otambulirako. Naye ne tufiirwa n'omwana ow'ebikisa ebbiri era ne munoonya imaamu ku kyalo, n'ofiirwa n'omwana naye nga diguli ziryawo mu nnyumba zitudde nga tusaga nti bamubaana bange ono sheekhe wange e Saudi Arabia sikaala zijja buli mwezi, naye bameka abazifuna, bameka ababewo mu ebaale, bameka tunoonya standard anti omanyi omwana kasaasomerako ku mugindi emakerera awa nti abawamaanyi mebuuza bameka abavuga bodaboda naye nga piye kijadde nebisigadde, naye mudda ku byeddiini mutandika okubigirega ne mutandika okwogera byemwagala nebisigadde. Ennyimba si za mu busiraamu, ennyimba si za mu busiraamu. Basiraamu twewala ennyimba. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza ku bintu by'ozookola mu nsi muno, ogenda kumugamba ki? Ogenda mugamba ki? Nga ne salaamu yennyini abasinga tuli mu tutudde naye nga tewali agitereeza, n'okusoma suratul Fatiha teri agitereeza. Omukulembeze n'agamba kati tumale swala tugumiikirize ne mufuma muziki ne mudduka. Basiraamu twetereeze, ensi eno nyimpi
era mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba awaladun salih yad'u lahu mwana kigolesa agenda okusabira oluvannyuma lw'okuvaawo okwo mwana kigogenda omusabira ng'aba mutube ntufiirwa ku byalo oba wa yonna ebagamba abaana b'omugenzi mujje ujja abantu abalabe naye nga n'okujja omwana ajja yebwalabwala tuka okumuwakazindaalo nti asooka toli kusalaamu salaamu tagimanyi naye nga imaamu abeera wana abakasiraamu tusomesa abaana naye nga mwebirabanga ebyokusaala abakulembeze tubawe ebitiibwa abakulembeze tubawe ebitiibwa tuve mu byokubajeregerera nedda abasajja baliya batusookawo bamanyanga omukulembeze ne bagamba nti omukulembeze tugenda mu kukola bino gya Allah da'wa n'ekyo ekiriwo omubaka otugamba ki Rasul sallam abuuza Bakari ambuuza kati ekiriwo namugamba ewaka nvuddeyo nesinga kindiseeyo namugamba nsigazaayo nsigazaayo Allah subhanahu wa ta'ala nomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nvuddeyo ebyokusaddaka nitubeeranga mu kukaaba bukaali kusaddaka nitubeeranga mu kuyimba buyimbi basiraamu tube ku ssente ne mugaana naye nga tugambe ddala umarulwakum bisadaka mujjanjabe endwadde zammwe n'okusaddaka tuli balwadde gwe kkirizagaana tuli balwadde gweoyinza okuboowera abantu otambula oli mulamu naye ngaoli mulwadde naye nga gwe naawe tonnaba kukkiriza kituufu oliki naye ngaoli mulwadde gweoba oyagala kumanya nti oli mulwadde genda wali mu ddwaliro wagala musoge muyinzeko omusaani tegere kituufu oli mulwadde ebintu bino ebyokusaddaka tekyetaaga nnyo tubatukizinga kusaddaka la abasajja abamanyi bangi aboogera ku nsonga eno ey'okuwaayo era tobola bafaamu tubagamba nti bwe kugamba nti musiraamu waayo n'ogaana nkuta naye ate ensimbi zammwe mulina ebintu ebirala bimuzisaamu omusiraamu agenda wali webazira omupiira ne bamugamba kano kafuna kano tekafuna emitwalo 10 bwoteka kumanya ogenda kuwangula n'agamba naye 10 kyokka n'amukadde bubiri ntegeko ttiimu ki bagagiseeko gyoyagala byonna kati olwo bamukuba ne bamuwangula oluvaawo ng'atandika ati omanyi ebintu si byangu basiraamu twetereza ensi nnyo obulamu bumpi naye ensonga enkulu eri nti omwana guwese omwana kyagenda okusabira oluvannyuma lw'okuvaawo بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بآياته بالذكر الحكيم أقول ما تسمعون إلى الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الخيرات والبركات والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على سيد بالعبيات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dachkas nisigadeyo batopia byasose tubadde ku nsonga ya shirki nga Allah tannaba kutwala tereza aqida yo omutima malakul maut tennagukima wetereze ensonga ey'okubiri abasiraamu abaana baffe tubasomesa eddiizi ensonga ey'okubiri ensonga ey'okusatu ensonga ey'okwogera ebigambo ebingi mu busiraamu si nsonga ya buvunaanyizibwa. Bw'obanga olina ensonga yonna ekukutteko tuukiranga omukulembeze yenna waali obusiraamu emwebuzeeko. Temuyomberanga eno wansi balidde sente zaffe batunze ebintu by'obusiraamu. Nze nina n'ebintu byebyensagala kwogerako. Ebigambo qaala wakiila yagamba bagambye si bya mu busiraamu. Bw'ofunira owuliranga omukulembeze yenna ng'alina ensonga emwogerwako nga si ntuufu nga gw'olaba ntuufu mutuukirire nafsi muntu ku muntu omugayima byenkulira bituufu oba mufuti. Abantu balina ebigererwa byabwe mu busiraamu. Mwe muyinza okulaba omusiraamu ng'asala swala 5 alhamdulillah. Naye nga ebiri emabega we temubimanyi. Naye nga ebigambo bino
bw'obyogera mu bantu abatalina akida, abatalina kutya Allah subhanahu wa ta'ala, baba bagenda kunyigira, n'abamu bagenda kutandika okuvuma, n'abamu bagenda kutandika okuboola. Naye basiraamu Allah tugambe qul illahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha ila al-akhir al-aya. Atugambye nti obukulembeze buva wa Allah. Obukulembeze Allah yabugaba. Gwe niwoba owulira nti ono aliko si gwe njagala, naye nga ye Allah yasalawo nti nze gwe njagala nkulembere, tolina kyogenda kukola, tolina kyogenda kukyusa. Njagala okubategeeza ebigambo bino nga nyimirira wano, nga njagala bagamba nti mufuti wa Uganda ye Sheikh Shaaban Ramadhan mubajje, abaagala mu bitwale batagala mubireke. Ensonga zino ez'obusiraamu kati ekigambo kubba kyafuuka luyimba, era gwe kasowera olinga aga nti yabba abba khanni wanni, omwana gwagamba khanni wanni, muleke mulesi khanni muleke, kubeera ogwo egambo ogenda byogera naye tebigenda mmala nnaku bbiri yadde olunaku, bijja kuba bikoze ekibiseewo. Naye ate oli ali ku kituufu agenda kyanjula ne maaso ga Allah. Situganye fenna mu nsi kuno ba Adama khatwa, fenna tusobya, naye ate omusobi omutuufu yoyo yenenya tinsobezza. Naye mugamba nti yetonde kuki, era kiki kye yakyakala eky'obusiraamu. Kyembagambye nti abantu bali mu nsi muno nga bo benoonyeza byabwe, beegatta ensonga ezo ne bana abatukangakanga nti mwana gwe sirika toyogera ku kino bintu bya busiraamu, balayira nga amategeeza Allah nti basiraamu kuno okufa fenna Allah yakukola. Kale waakiri nze kafiire mu byobusiraamu naye nga sifiiridde mu bbaala, kubanga nga sifiiridde mu bbaala, nga sifiiridde mu ssabo, kale waakiri kafiire mu byobusiraamu Allah njagenda mutegeeze nti ya Allah ninawo kibuukira. Naye temutwalanga bigambo by'abantu mu nsi muno, abantu benoonyeza byabwe, era bw'olaba ng'olinga awoggana mwe mumubula omwarabu kyayita akadde, mwe mwakadde yeetereza oba nedda. Naye obusiraamu bwa mu butuufu Uganda Muslim Council kyekyo ekitabo ky'obusiraamu, ekyo obusiraamu njagala mukimanyi, tewabaawo ababuzaabuza. Allah yatuwa obukulembeze era yabugjawo, Allah yakuwa ekitiibwa era yakitwala. Gwe niwonaloga, niwonasimba ebyagalagala, niwonakola kini nga Allah asazeewo nti gwe njagala, wallahi oba oli ku kifu, oba omuganda agamba oba oyiwa mazzi kuki ku nsaano, oba buli oyiwako eitako buyisi. Basiraamu twetereze ebigambo, mutamulira bigambo byabayaayi, bo mu nsi muno mwe balinga ye okufuna akwe afunira bigambo. Imaamu wamulabi nti nedda olinawo omutwalo ogumbe ekuwulire mukwatako nti nedda kati gwe obaawo tiwogambye gwe siri naawe wabiwulidde nti ate ebiki anti yakozebwa ati nti ataani musiiga busiizi bantu nziro. Naye nga byoyogera ofunye akaseera okimanyi nti kugenda kira ku makyanga oli wali mu shibura, oli wali mu luta, Allah ebigambo ebyo byoyogera ogenda bimutegeeza. Basiraamu twetereze mu obulamu bumpi, obusiraamu bumpi, obulamu bumpi. Obusiraamu ogenda bulekawo, ojja kwogera, abantu boogedde era bakyayogera, walillahi alhamdu bakyagenda mu maaso nga boogera, naye osigalanga ku haqqu ku mazima emerangako ne mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera mabegawo. Ekinasembayo basiraamu ensonga eya shiriki badde basaba twetereze. Lwaki ensonga ya shiriki enjemeddeko nnyo? Ensonga eyo eya shiriki bw'omanyanga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Kahf mu aya esembayo, yatugamba faman kana yarju liqa'a rabbih, nti oyo yenna alina asula okusikala mukama we Allah falyamal amalan salihan, akole emirimu emirungi. Naye yanyamaza yagamba wala tushiriku billahi ahda, tugatikanga ku Allah ekintu kyonna. Bw'oba ng'otudde kimanye nti Allah mugattikako, naye nange nina akaseera kajja kutuuka ajja kumbuuzako ebinakola ki binamugattikako. Naye abantu mutandika okuloga bannammwe sirran wa alaniya, nga muno omuloga mukyama ne mu lwatu,
naye nojja wano swaffe esooka notandika okukusaala eswala nga tusaala naawe naye ngaate oluvannyuma lwawe basiraamu Allah yagabirira ensonga tugiremeddeko Allah yagabirira embeera zaffe okukyuka kubanga Allah tuvudde ku mateeka ge tuvudde ku ebyo Allah bye yatulagira tukola byaffe birala nnyo ne Allah asalawo n'akuleka n'agamba bw'anaaba akomyewo nja kukola ki nze nja kubeera wamu naye naye waliwo oli awo abanga ye awabidde ddala nga n'okutireera tajja kutereera nga n'omugambako omuganda agamba akakyamamamera olugago nnomulanga gavumenti olugako ti kino kyokola si kya musiraamu atandika kugerigana ebisigadde naye ensonga ziri nti obusiraamu ddiini yaffe tujagala nnyo ensonga esembayo tugulire abakulembeze baffe tubawe ebitiibwa tumanye nti gwe niwoba oyagala nti aveewo Allah nga tannaba kukkiriza nti aveewo tajja kuvaawo biidhni taala. ثم صلوا وسلموا على هذا البشير وسراج المنير كما امركم بذلك الله عز وجل وقال في محكم البيان بادعا بنفسه ومثمن بملائكته وكرسي قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أبي بكر وعثمان وعلي اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما فرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الاسلام محمد عليه الصلاه والسلام. Islamic Media. Qibla Islamic Media.